Halo? Halo sebo jebale. Kale sebo jebale konye. Nze bampita mukunja wa Beat FM ekintabuli ky'omuziki mu ndobe so wano ku program sisimuka ku macha. FM ngansanyusa okuwuliza. Naye bulijjo ndajana. Gezaako kusindika ku message awo kuzotuwa essimu naye. Ati leero nfunye chance munnange. Ekizibu kyange. Kiri bwe kiti mukunja. Waliwo omukazi andi obubi. Omukazi simumanyi. Naye omukazi ankubira amasimu. Nti tusisinkane. Ate nze bwengeza kumugamba nti bwe mukubira gye tusisinkane nze wenjagala takkiriza ye yayagala tusisinkane ye bw'aba ayagala naye simanyi omukazi oyo bandibanga baamunteze butezi. Nga baamukuteze lwaki? Wangi? Nga baamukuteze lwaki? Nange simanyi ndowooza waliwo abaagala okuntuusaako obuzibu. Nga bayitidde mu mukazi. Nga bayitidde mu mukyalo oyo omukyala yagana okupa amannya ge. Wano bwe ntuku ku WhatsApp yange wanene kuba n'essimu yange ya bbeeyi. Naye ku WhatsApp wano waliwo ekifaananyi kye yateekayo ddala mukyala mulungi. Alabika bulungi nnyo ku WhatsApp. Muyita gye tusisinkane wenjagala. Takkiriza ate ye yayagala tugende wampite waayagala ye waaba ayagala tuba tugenda kati n'entyamu naye mbadde njagala okumanya ekituufu yaani era baani abaamutuma. Ng'olabye. Ndabye kati emabegako awo wonna. Azze nga nsaba ssente enjala ennuma ne muweerezaayo ena ne muweerezaayo 5 2 zemba nninamu zonna zenkola ki? Z'omuwa. Zemuwa naye ate kati yeze bumuga nti jangu onsangeko waneeno. Takkiriza ate ye ne wayita olunaku nga lumu enkeera ne nankubira naŋŋamba. Jangu kusisinkane mu kifo kino bwe kiti ne bwe kiti. Kati awo lwaki nentinamu okutya bwe muyita nze gye njagala takkiriza ate ye yayagala okumpita ye gy'aba ayagala. Ekitegeeza gwe wagudde mu mukwano ku kifo n'omukazi. Kale kati gwe oyagala kumanya ki? Njagala kumanya kituufu ye yaani era kigendererwa kyaliko kyagobe. Kale beerako ku simu tovaako. Kale musikunje. Kale temwerabe ekintabuli ky'omwaka ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga lumu ennaku z'omwezi nga lumu 2020 mu Bukenya Foundation. Sande eno wali ku Jazz Bridge Entebbe kojja Kitonsa ne Sengamida onoowulira jangu muyiga okulima kuli okulima okw'omuggundu va mu kuno okw'enkumbi wabula okwa tractor Wangi. Jebaleko ssebo. Kale ssebo nawe jebaleko. Oba oliwa? Ani ono? Ani ono? Tontegedde. Ndi wano Busaabala. Nga nejjo nakkubiddeko ate era nuŋŋamba nti ndi Busaabala. Bade n'emirimu gye mu kumaliriza. Kati nkulabiye ntya? Anti kati ndi Busaabala. Anti gamba ompe programu naakulaba ddi? Osobola okunkubirako enkyolo eggulo. Lwaki nkyolo eggulo nga mbadde nkwetaaga? Anti kaakati mbadde nkyaliko Busaabala eno ate nga nkyalina bye mmaliriza. Oba nzigye Busaabala? Lwaki tetukwataganye nga nvuddeyo? Naye eno simu yiyo? Yange.
ngate mbadde nsuubira ya mukazi. Simu yange. Ate jjo nayogedde na mukazi. Hello. Wangi nyabo. Ono nsonyiwa ono brother wange abadde akutte essimu. Brother we abadde agikutte? Brother wange abadde akutte essimu. Ng'ate gw'olazeewa. Nyabo? 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 Hello? Nga tuyogera. Kiki ekyobadde ki? Brother wange abadde akutte essimu. Naye nga tuwuliranga ono musajja yakyusizza eddoboozi. Kati bwe mbanga munguddemu nve no ku ssimu yange. Emugenda kumpa sente ate muli mukunsinikirako bisinikizi binnyo. Naye nsose n'embula nga ningamba ngezo nipulira nga mupulira omukyala alinga agamba nengeza okuwulira ningamba lwaki ayogera ekintu kimu yange yabadde akutte essimu oba n'abasajja muyiyiza ssente kakati bulijjo naye nono naye apapa naye agaba nnyo ssente ali mukuwa musajja